Yesterday I was seeing those young boys. Even if they say control the crowd, your gun should be on your back like this. Bring my gun, I show them how you protect. Bring my gun. Muwulira gocha President Museveni hatabukide habajasi habakuba abantu beka kati abajjate bakukwatibwako ng'obuyinza bulagira kati bano asose n'abalagamu batiya bwe balina okubanga bakikola wabula bino bireesewo enkubaganya ey'enjawulo ku bantu ku social media abamu bagamba anti bino abikola lwakalulu abalala bagamba abikola lwakwagala kw'abantu kati abalala ne babuuza soko like ng'owulirize bulungi nnyo nti ebyali bigenda maaso yali tabiraba era orders ani azigaba ezisukka kozize byonna ebibuuzo gwe abitegedde soko teka mu comment section obiddemu bulungi nnyo kakati awalala ba pilot abakwatibwa ate aba Uganda akwaliko kyategerese one South Sudan era nga ono omusajja watu ye yattibwa kakati pilot omulala wa Uganda akyalina kigambibwa imbu basabyo n'akasente basokubanga bamununda ekyebuzibwa bani abamukwata njagala owulize engeri gye bamukutemo okimanyi yatuuseko ne mu ggwanga lya Rwanda ani yamukwata ekitundu mwe bamukwatira ekitundu M23 be bakiwamba ekyebuzibwa ani yatwala munnansi wa Uganda nadira nga pilot njagala owulize bulungi kyo kino Museveni nebya pilot nabyo bibyawo maaso. That's a very bad orientation. It means you don't know who the enemy is. Not he who jinga you. These are not enemies. You should not point a gun to them at all. Ekyo kya muziro omuziro mugumanyi omuziro tokolanga kya muziro. Even if they say control the crowd, your gun should be on your back like this, and you just use your hands like this. This is just need hands, not gun. Umugamba boti nti komao. Look at this one. They don't even know how to organize the gun. But yeah, they don't even know how to organize the gun. But yeah. Waliwo bapiloti babiri ab'eggwanga Uganda abagenze maaso n'okugamba nti bawambiddwa munda mu ggwanga eyitibwa erya DR Congo kyokka tutegedde nti bapiloti bano okuva mu ggwanga Uganda ababadde bavuga ennyonyi ng'egenda mu kitundu ky'ebukavu mu ggwanga erya DR Congo balumbiddwa era ne bagenda maaso n'okuleka nti batwaliddwa mu kifo ekyabadde tekinnategereka ku lunaku lwabadde lwakuna ataaka yakoleddwa ku bapiloti okuva e Uganda kati olege tuina gategezeza nti bino byonna byabaddewo ennyonyi gye babadde bavuga yabadde erekera ekisaawe mu kitundu ekyetibwa Bukavu babadde balina ba staff be babadde basuubidde okulabika nti obaolyawo bapiikinga abakozi mu kitongole ekya International Committee of the Red Cross era nga balina ogenda maaso n'okubavuga okubazza Entebbe ekibuga kino Bukavu awabadde okuwambibwa kw'abapiloti bano kiri mu province ya South Kivu era nga jjukira nti abakambwe ba M23 bagenda maaso n'okulabika nti obaolyawo bakiwamba bapiloti bano kwabaddeko Munnayuganda n'omu Sudan ennyonyi bwe yabadde egenda maaso n'okulabika nti erandinga okusinza ku getutegedde ennyonyi bwe yabadde erandinga mu Bukavu yagenze maaso n'okulabika nti obaolyawo bagiwerekereza ebyasi ng'egezaako okulabika nti erandinga wabula niwankubadde nga ennyonyi eno yabadde under heavy gun fire yasobodde okulandinga bwe yatuuse obulungi ku kisaawe kino ekyekavumu ne baba nga bapiloti abagibaddemu okwabadde munnansi w'eggwanga ya South Sudan ne Munnayuganda ne bagenda maaso n'okuleka nti ampulereza bawambiddwa kati ensonda ezeesika zitegeezezza
bakidinappers bano abawambi bamukwata mundu abatanaba kutegereka babadde bakibinja ki oluvannyuma bagenze maaso n'okuleka nti bacontactinze ba employers e Kampala bannyini kampani y'ennyonyi eno gye babadde bawambidde ba pilot era nti baliko ensimbi ze bagenze maaso n'okuleka nti basabye nga ransom babate kakati tundaba kutegeera ensimbi zino zaweereddwayo bano okuteeba oba nedda naye mulege tulina gategeeza nti oluvannyuma lw'amasasi amayitirivu agakubiddwa pilot w'eggwanga lya South Sudan yagenze maaso badde bamuyita Captain Talik yafudde olw'ebisago byafunye mu weekend gye tuvuddemu yasobodde okuleka nti yafudde olw'ebisago by'amaanyi byafunye wakati mu bulumbaganyo bwabakoleddwako kakati pilot Munnayuganda gwe bayita Captain Patrick yategedde nti bamutransportinze ne bamutwala munda mu ggwanga etibwa erya Rwanda okumuwa obujjanjabi nti oluvannyuma bakola enteekateeka ezimu ziza kuno kyokka n'okutuusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amasasi amayitirivu agakubiddwa pilot w'eggwanga lya South Sudan yagenze maaso badde bamuyita Captain Talik yafudde olw'ebisago byafunye mu weekend gye tuvuddemu yasobodde okuleka nti yafudde olw'ebisago by'amaanyi byafunye wakati mu bulumbaganyo bwabakoleddwako kakati pilot Munnayuganda gwe bayita Captain Patrick yategedde nti bamutransportinze ne bamutwala munda mu ggwanga etibwa erya Rwanda okumuwa obujjanjabi nti oluvannyuma bakola enteekateeka ezimu ziza kuno kyokka n'okutuusa akaseera kano tetundaba kutegeera obanga waliwo ensimbi ezaweereddwayo ono Captain gwe bayita Patrick Munnayuganda okuba nti ye bamuggyeeyo ne bamutwala paka munda mu ggwanga eriyitibwa erya Rwanda. Bapiloti bombi babadde bakolera kampani eyitibwa Ocean Heights Aviation Training Center eno flight school eri best mu kitundu eky'Entebbe era nga kigamba okuba nti yakolagana naye ekitongole ekya Uganda Civil Aviation Authority wakati mugenda maaso n'okuwa pilot training okuva mawanga agawerako beebo abakoleddwako obulumbaganya akaseera kano nga bwe tugafuna okuva munda mu ggwanga etibwa DR Congo nga bwe bitambula bwe nataddeko Pala FM ekkula eri omuntu